tundira ddala byonna biguza abasozo property consultants. Sindika ekifaananyi kyekyo ky'otunda ku namba zaffe eza WhatsApp tujje tubikime byonna by'onaaba otunda. Yes, kaseera ka Crime Watch era nze ndiwo wano okubeera nga mukutuusaako awatalina kugamba nti ate nedda ate olwaki munaye wasuza otya oli otya abantu baffe abali mu bitundu eby'enjawulo muli mutya abantu baffe abadda mu byalo mugamba mutya mu ngeri yammwe ey'enjawulo mwatandise dda abawummuze mutandise okubeera abadde bagenza okusoma wali abadde banaffe abasoma ba candidate classes ndabika lunaku lwe lwaleero mulina okuba nga ate mudda ewaka mudde ewaka mpolampola wakati mukwerinda senyigo mukambwe sanitizer mukozese sabuni mujja muna abisengalo mwakedi muno abantu mwakivaako mukiddeko embeera etambule bulungi nyo kutegeeza nti osobola okuweereza obubaka bw'obwa Ssekukkulu ku video message okwata essimu y'obwoti oba funa omuntu agikwate bwati naye nga tagikutte bwoti oweereza obubaka bwo gayenze gundi ne gundi nze Seguya Josephat ntumira baganda bange abali ekanoni gombaawo abali egindi abali nateete mbagaliza Ssekukkulu ennungi ne maama ogundi simwerabide totwala ddakiika nyingi tokole 10 twagala ntonotono osindika obubaka ku 077 65 077 65 ngambye 077 65 tujja kubanga tubukusomera mpolampola tusobola okubeera nga tutambula bulungi nyongera kutegeeza nti akaseera kano kayinja kuba ngenda mu Ggabula Ssekukkulu ngende ku mwabagula amawulire naye nga sinaba kugenda kisigaana kulabula ku bintu by'oteekeddwa okwerinda mu kiseera kino kyennyini obutazza misango ennanga muntu y'oba otambudde nayo kyekisinga obulungi naye okusobola okugyekuuma ereme kukubulako waliwo abasajja abazookyamu yokyamu kobere ne kopi original giterekeeka kubanga zibabulako nnyo bangi muzisudde ziri ku mapoliisi eyo nyingi mwazisuula bw'oba otambulira ekirungi nnyo gwe naavudde mu kyalo baavudde awantu wonna nga tolina nanga muntu tolina identity card tolina kikwogerako tambula n'akapapula nga kuliko namba yo oba omukyala ng'omamba bava mu byalo ne bajja afune akapapula wandikako amannya ge n'ennamba y'essimu ku muntu gw'aba ayinza okukutuukira singa ekintu kiba kimubuzeeko oba yennyini ng'abuze omuntu asobola okubula ye kennyini abula atya asobola okujja mu kibuga kino ennyonta n'emuluma musana mungi n'atuula wansi n'asumagira oba n'azirika kati bw'azirika aba tayogera naye akapapula kano kaba mwekali mu kikondoolo kye oba mu kasawo ke n'olwekyo basobola okukuba essimu eyo n'osobola omufuna n'abalala bazze mu kibuga bagenda mu kyalo omwana akubulakawo mu kayisiŋŋanya akali awo muwandikeko essimu ku kapapula oba yennyini gimuteeke mu nsawo kijja twanguyira bwembuulira amannya gyava ne gyabeera kirungi tobukozesa amannya mazibu nzi taata Michael taata woyaniye taata Michael taata woyaniye taata Michael n'amasuba tolina kyoba okoze yogera amanya omwana agakwate mu training abaana okukwata amanya nti nze Michael gundi nkola gindi taata woyaniye taata gundi akola gundi negindi egindi kijja kwa kyanguwa bw'abanga abadde abuze kijja kwa kyangu omuzuula abatambula ekiro mwerinde ngambe nti waliyo saidi z'entinda eyo saidi z'entinda kintinda ya ntinda abannaffe abatambula ekiro mu motoka mbo mwabaaza ekiro ate mwaza mu bbutu ne musuulamu ebintu ebirala abantu ne mubasibako emisango n'ekyo baba bakuyimiriza ku road block ekiro ne bagagulawo bbutu togimuggulira gulawo ogende naawe olabe oleme kuwaayiriza nti yakuteereddemu ekikyamu oba yakuteereddemu ebibbe abamu nti bamanyi ogaa nti gulawo bbutu n'oggulawo ng'oli ku steering oli najja n'akutera nakati sooka oyimirire tetulabye bulungi n'azuulamu ekintu aye ne bakuteekako omusango wemwawaayiriza ku social media naye bwe kibanga tekyebereka gendayo naawe laba ekibatadde mu bbuutu yo n'abatunda ebikyamu weebali genderera ng'obigula abazza emisango bangi nnyo nammwe mugendere abasuubira okuzza emisango endabikayo yennyini eyinza okukusibisa genderera endabikayo yennyini yambala bulungi okugumira onyirire obutasanirira nviiri obutanaaba n'odduga kiyinza okukusibya ne bakuyita omukyamu era omuntu alaba nga ddugala nnyo bayinza okukusiba olw'obukyafu bwo sigala ne bakusibidde bwabukyafu ngata afaanana okuba omubbi afaanana okuba omutemu ne bakusiba olw'obukyafu bwo n'ekyo tokyafuwala ate kubeera mu mbeera tojja kusibibwa ate oyinza okuvaayo omwaka nga gutambuddeko weeks n'okulonda nga kwaggwa dda n'ekyo kigenderera abavubuka mumanye nti muli vulnerable nnyo mu mbeera eno mwe musuubira okuvaako ensasagge mwe musuubira okuvaako obutabanguko mwe musuubira okuvaako ettabbo n'ekyo oba muvubuka naye beera mugezi oleme kubeera wabeera nsasagge kubanga bajja kukwata mangu olina omubiri gwe wazimba omubiri gwe kanyama olaba abakaayana naye wooli polisi bw'enejja ejja sooka ekwata eggwe alina omubiri oguzimbe obulungi ate ng'okaayana ekuteeka ebbali ejja kujjayo eyo mu maaso kubanga etya ekuteebereza okukola omusango
kakati ebyo byonna tubyerinde tujja kusobola okubeera mu Uganda eyeyagaza bulungi sobola okubeera nga wetuli nolwekyo eyo kanve tugenze mu kalu kaffe Ggabula Ssekukkulu ne munnange Conrad avunanyizibwa ku nsonga eno agamba mulina okufuna ebirabo jjukira wiiki ejjawe tubiga bajja kuba tubuulira Conrad sooka obuze kuba tulaba bannanga abalabe ba Bukadde TV mwenna gye musinzidde mwebale kulaba Bukadde TV n'abasoma olupapula lwa Bukadde mwebale nnyo mwebale kikuba baleetedde Ggabula Ssekukkulu leero ku kyenkya tugenda weza abawanguzi 2 wiiki yonna tubadde tulondayo bannabana bulijjo leero tugenda weza 2 bebakomekereza nedda bacha tukyalonda kubanga next week ku Monday tugenda beera ne final draw tuweze 10 abolonda tukyalina omuwendo nolwekyo tugiragira ntulona ntubali ekibox kikino abalina omukisa leero isaamu balage nti ekintu kituufu obuntu bungi bonna buubwo bonabona embuyola nabo nembuza kisobola okubeera nga tambuza ekintu sobola okugira kintu kyamazima bwebumu kubo tugamba genda ogule ku peegi eyokubiri akantu ako mwekabeera peegi eyokubiri akantu ako mwekabeera jjuzaamu erinnya lyo ojja kuba oyolekedde okuwangula ki tugenda batwala ku shopping yerondera byayagala eya Mega Standard Supermarket teri limited nti bya mmere byokka munange teri limited nti ya mmere byokka nedda ssebo kasito mumamwe nti genda olonde mukyoyagala genda olonde mukyoyagala kitivi ekinene kitivi ekinene munange walimu obukwakkulizo byotwala so kati siraji kankukirize ofune asooka naye asooka wano kanchange londamu asooka awo asinziddewa omuntu amuyise Kibuuka Tone ali kazo Kibuuka Tone oli muwanguzi leero mu Ggabula Ssekukkulu Kibuuka Tone owangudde nosinzidde eri kazo kakano kateeka ebbali ojja mukubira ku simu Kibuuka Tone oyingidde mu bantu nonda abameka tulonda bana jukira ati bino ebintu bino byetaamu kyangu nnyo ku TV kyangu nnyo akayimba kasitooka wulira nga okuba essimu naye no mu lupapula ojjuza kapapula era Bukedde gyali akakonge kano mwekali ano ndo owokubiri bamuyise Nuwagaba Patrick ng'ava Kamwokya Nuwagaba Patrick ng'avudde Kamwokya wano mu Kampala simu togijjaako tugenda bakubira ku masimu gammwe bagenda bakubira ku masimu basobola okubeera ng'otegeera bakubira nga tuvudde ku mpewo nga tuvudde ku mpewo tukyalonda gwe wa Bukadde TV akayimba kasitooka wulira bano bebatabye mu lupapula gwe akayimba kasitooka wulira ng'okuba essimu gwenfunye Seruwoza Steven alina kulabye zone 4 zone 4 nakulabye Steven oli muwanguzi leero mu Ggabula Ssekukkulu webale kusoma nnyo olupapula lwa Bukedde kati asembayo kale londa asembayo kanyenyi asembyeyo katulabe kankajja eri wansi omuwanguzi wokuna asembyeyo bamuyise Sebunya Kibirige ng'ava MP atali MP ava Nsumbi zone Ganga Sebunya Kibirige nolwekyo abamuzi baffe bebabana tugamba genda maaso ng'olupapula lwa Bukedde juza amaakako nga kali ku peegi yakubiri erinnya ly'essimu ne gyosangibwa ojja kubanga osobola okwera tukyetagedde abawanguzi abawerako naye nga lina abawangudde bali bana katuddemu tubasoma amanya bamanyi nti ekintu kituufu be bawanguzi essimu zaabwe bazireke nga ziriko omuliro nga tugenda bakubira ssaawa yonna Nuwagaba Patrick ono wekamwokya owangudde olunaku olwaleero Seruwoza Steven oliwe nakulabe zone 4 naawe owangudde olunaku olwaleero Sebunya Kibirige oli mu Nsumbi zone Ganda Nsumbi zone
nawe owangudde nekibuka Tony okuva ekazo nawe owangudde Ggabula Ssekukkulu Bukadde TV Vision Group fetubeerawo okuweereza ku radio genda owulirize ku TV akayimba oba okamanyi ate mu lupapula gula akakonga ako kasalemu omukisa gukyaliwo okuwangula ebintu bingi ojja genda weerondere byoyagala tumulamu katono ate seeguya waali n'ebigambo bye bingi nnyo ddala ojja kuba crime waki akutuusibwako bino bitunde ebyawaka tundira ddala byonna biguza abasozo property consultants sindika ekifaananyi kyekyo ky'otunda ku namba zaffe eza whatsapp tujje tubikima byonna by'onaaba otunda. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Obako kuva mu kakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko kajjukizaawo bonna abeewandiisa okulonda nti ennaku ezaalambikibwa okulondebwako abayisimbyewo bwe ziti bwe zaalambikibwa. Abeesimbyewo ku bwa Pulezidenti n'abakiise ba Paalamenti baakulondebwa nga 14 January 2021. Bo abeesimbyewo ku bwa Lord Mayor, Meeya, bassentebe ne bakkansala okwabwe kwakuba